tugende ate e Kasese munaffe jale tumusiime naye atubulire Kasese abantu betegese batya nali nengera president ngagamba nti yafunye ebbaluwa y'omumbere omusinga bogereziganya abantu bali batya e Kasese tubulire ate lwenzo lyo n'okutwaliza awamu betegete batya ennaku zino enkulu n'okumalako omwaka. Neyanzege wamala ne Fedi ne Faluk Musedio oyogedde ku baruwa kituufu president yayogedde ntino Musenga yamuwandikidde baruwa agenda tula wamu ne cabinet bagitunulemu kulaba ntino balaba byawandiise oba banasobola kubiteeka mu nkola oba nedda. Naye gyo twayogeddeko ne prime minister w'Obusinga ye yagambye tibamanyi ku eyo ebbaluwa n'Omusinga tiyabategeeza ntino agenda kuwandikira ne president ntino amusonye naffe tumanye ebintu mu baruwa bayawandika biki ne president yatugambye byabawandika mu baruwa naye ye prime minister yatutegeezeza olunaku lwegula kawungezi lwe twamusisinganye ntino bonga ba minister b'Obusinga baruwa tebagimanyiiko n'ebyokugenda wa Museveni bonga ba prime minister n'aba ministers abalala b'Obusinga tebabimanyiiko. So ekyo tukyali ku ground tukyafuna abantu abava mu Businga kulaba ntino bayongerayo kutuwa information esinga kwawo. So nga tuvudde ku by'Obusinga tugenda ddala ku transport wano e Kasese manyi tugenda munaku enkulu lunaku lwa Christmas ku Sunday kujaguza Christmas ku Sunday. So wano transport bo tibanayongerako sente kiri awo kubanga kuva wano kutuka wera babadde batwalirawo nusu kasanvu bakyali ku nusu kasanvu bo bagamba abantu batono abantu tibanagenda mu byalo bati bagala genda mu byalo. So abayongeddeko ku sente be bantu abava wano kugenda Mbarara babadde batwalirawo emitwalo 2 naye sawa zino batwalirawo emitwalo 3. So kiba kitegeeza nti no bataddeko omutwalo bayongeddeko omutwalo kuva wano kutuka Mbarara. Kuva wano kutuka 40 babadde batwalirawo omutwalo gumu kati sawa zino batwalirawo omutwalo gumu kitundu bo bayongeddeko 15,000. So embeera ekyali ya kyewevangola just mpola abantu tibagala genda abantu bangi twayogeddeko nabo tibalina sente bagamba tibalina bagenda sisingana eri abazadde baabwe tibalina ky'abantu ekyokubawa. So bo basazeemu okubeera mu town nga bulijjo nga bwe babadde bakola n'emirimu gyabwe bakedde kugulawo amaduuka gaabwe nga boolaba mu background bo batandise n'okukola tibagala genda n'okwetegeka tibagala kwetegeka kiba kitegeeza bo bagamba economy yagaana lwa lockdown twayingira mu bola ADF hiyo yaze bali awo just balina kyokuzaako. So embeera eri bwetyo siya bungenge nnyo ate si nnungi nnyo. So abantu bali awo tibagala genda mu kyalo. Over to you. Kale mama Nakai mutulabire mulengedde nga ayitawaawo ndowooza bali bulungi banaffe baba Kasese bali mwabwe ate avaawo alage wagende mpozi Ntoroko aveeyo agende bundi bujo bajene Fort Portal betolera ndowooza mu kitundu kyabwe ekyo lwenzo lyonna okutwaliza awamu.